ekiri omusumba Robert Kayanja embeera ya bunkenke era nga wenjogera sawa eno atwaliddwa mu kooti ku nsonga ez'ebisiyaga tulakalira ogenda kubeera nga te omanya ensonga nga bwe zitambula side eyo era bigwera wangenda kusaba video birenga temunayo giterako ekigalo likinga sharingirako abalala nabo basobola okubeera nga tebamanya ki ekigenda maaso mu ggwanga Uganda. Kakati ebbanga lino lyonna wavuddengayo abavubuka okumala emyaka egiwera nga ba accusinga omusumba Robert Kayanja sako ne kanisa ye nga bagamba mbu ekiri mu kanisa eyo kikabuka era nga nabamu muvuddengayo nga mubalaba nga bagamba nti pastor yenyini yavayo nabeera nga ate abakozesa era nga neyasembiyeyo yabadde omuyimbi Papa Sidi yavuddeyo nabeera nga temunaye ategeeza nti ye agwa side eri era nga ensonga zonna Pastor Robert Kayanja azimanyiko munaye oluvannyuma lw'ebbanga eryenjawulo nga abantu b'enjawulo bagamba nti musumba aveeyo abeeko ne kyayogera kyaddaaki avuddeyo nabeera nga temunaye avaamu omwasa abavubuka bano avuddeyo nabeera nga ate abakwata era n'abatwala mu kooti okwongera okubeera nga ate babitebye naye bwino avuddeyo akanga side eyo era nga tuula akatami kayina ogenda kubeera nga temunaye omanya biki ebyagenze maaso side eyo sako n'obutambi obulala bungi nnyo ku nsonga zino ngenda kusaba bw'obanga obadde tonaba kubeera nga te osubscribinga twegatteko mu butongole subscribinga ka notification bell nawo kakoneko obutasubwa amawulire ekikabwe ekiti nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo. Owalubaga Miracle Center olwaleero alabiseko mu kkooti eyamwanga Ttu Emmengo okuwa obujulizi ku musango ogw'okuyingirira n'okuwa poliisi amawulire ag'obulimba omusumba Robert Kayanja ow'emyaka 62 asula e Kawuku ye mujulizi ow'e13 mu musango guno ng'ateeberezebwa n'abalala 9 okuli Peter Serugo, Regan Sentongo, Labibu Khalifa, Alex Wakamala, Moses Tumwine, Martin Kagoro, Israel Waswa, Agre Kanene ne Jamil Mawanda okuyingirira n'ogaba amawulire ag'obulimba eri poliisi n'ebigambibwa nti waliwo obukaba. Kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omwenda mu mwaka 2021 Regan Sentongo n'abalala baatabukira ab'ebyokwerinda ku kyakya ya Lubaga Miracle Center ya Pastor Robert Kayanja nga beekalakasa mu maloboozi agasinga obunene nti baali baliiriddwa ebisiyaga era nga baagala kusasulwa. Oluvannyuma poliisi yajja n'ebakwata. Omusumba awa obujulizi nti okutuusa lwe bafuna alipoota embi ez'okukuba abantu mu ngeri ey'obukambwe ssaako n'okubba n'okulwana. Peter Serugo yajeemera ebiragiro ebiri mu mateeka n'akwata emmundu n'akuba amasasi oluvannyuma n'abba ne ssente z'abalirwana. Kayanja mu kkooti yategeezezza nti yabadde awuliziganya ne Regan Sentongo kubanga ye yali omukulembeze era amawulire amalala galaga nti bano baali mu bbala nga banywa omwenge era oluvannyuma lw'essaawa ntono ate ne balabibwako ku kanisa eya Lubaga Miracle Center. Abavunaanibwa baali bazze lwa musala gwabwe era nga kino kyaliwo mu kaseera ak'omuggalo gwa COVID-19 era ne bakkaanya okufuna emisaala gyabwe mu bitundutundu. Kayanja agamba nti bayita ku akawunti ne bakkiriziganya ku kiki ddala kye baali bategese okusasulwa ne bafuna ne ssente okutuusa ku lunaku olusembayo. Oluvannyuma lw'okusasulwa okusembayo batandika okubuuza ddi lwe badda ku mirimu. Okusinziira ku byali bibaddewo bano tebasobola kuddizibwa. Oluvannyuma Kayanja yatuma Mukiibi owa Narrow alabe ffaamu bweri n'okukakasa byonna ebyaliwo. Ono yaweereza ebifaananyi eby'ebigere ebivundu ku miti nga bafiiriddwa ente ezisoba mu 3. Mu kiseera kye kimu omusumba Kayanja yafuna ebifaananyi eby'abavunaanibwa era ng'abaali bakiwomyemu omutwe mwe mwali ekkanisa eya Christian Life Church ne Agre Kanene ne Israel Waswa. Nga wayise ennaku ntono nga 17 omwezi ogw'omwenda 2021 omuwawaabirwa yakomawo ku kanisa ya Miracle Center e Lubaga. Kayanja agamba nti byonna ebyamwogerwako byamuwuniikiriza ng'agamba nti baava mu kusaba emisaala olwo ne badda ku bigambibwa nti baabalya ebisiyaga era ng'agamba nti bino byonna biweebuula erinnya lye. Omulamuzi Adams Byarugaba ayongezaayo omusango guno okutuusa olw'okuna olujja nga 17 omwezi guno omwaka guno. Sewankambo Musa yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire. Fifitha kwenu mukyala Nsubuga leero ngenda kwogerako ne bazadde bannange abatannazaala mwe mukiveemu oba muyigire ku nsobi zaffe ffe aba abasooka okuzaala. Kaakati kwesaaluzi bye zipu naye mulugumiikirize. Kaakati kyenjagala lubaniriza teteeza lugoye sirina gavumwa olwo munoonya we munvumira
simanye shayininze mayi naye empumi eno mugivuma naye erimu obwongo mubumanyi Fifi the Queen mukyala Nsubuga wano. Kaakati bazadde bannange tulekerenga awo okweyamanga ebintu mu biseera byaffe eby'obwetaavu. When you're desperate, mind and calculate your words well. Eno emboozi omuwala anyumiza ku sisita we. Awo olwatuuka abooluganda ng'otulabira nga wabawo omukyala nga ozaala abaana be. Nga tanaba kuzaala abaana be ng'abeera ne sisita we. Sisita we ono nga baawula bataata naye nga nnyaabwe y'omu. Batera nnyo gamba abaana baba mu maama bakwatagana. Era bw'osanga abaana bali mu maama nga tebakwatagana kiba kizibu kugatta nga bo bakyabalema, because most of the time abo abaana babeera bwe batyo kusinga abaana ba taata. Munnange ng'agenda wa sisita we yalina omusajja nga alina ssente, nga lwaki ono tayagala bba wa sisita we because gaya alina ssente. Era sisita we yava mu bulamu bw'ensi mu bintu ebitategeerekeka, famire n'ebituulamu ne beemulumaalumamu ne bamala ne basalawo ebyama babimirenga famire ebireme kufuluma bweru. Ne beegayirira ono sisita, oba naye tumuyite nalumansi, nze bannaye bannalumansi. Ne beegayirira ono sisita nti tuweeyongerayo mu relationship na musajja ono, muleke. Omukyalo ono yawuliriza naye n'aleka bba wa sisita we. But omukazi ono yanoonya omusajja ow'omuziro gwa sisita we gwe yazaalamu abaana. N'azaala abaana be abawala n'abalenzi ne bakula. Omukazi ono yali nnyo omuntu wakweraguza, yakola ebintu bingi, n'atuuka ekiseera nga takyamanyi ki oba n'abitabula oba ne bitabuka, ate nga introducinga n'abaana be abawala ababiri, omukulu n'omuto. Omuto baabimuteekanga mukazi wattu nga tamanyi kigenda mu maaso cause she was young. Kati omuwala ngambye munnange lwakya lumu omwana oyo mbu omuzimu gw'oli sisita ne gumwogererako nga bali ewa maama azaala abaana bano. Ne bawooyawooya ng'omuzimu gwewera. Wanzija mu bulamu ate n'abaana bange bakulemye olabirira. Ne bawooyawooya omuzimu ne guva ku mwana w'oli omuwala omukulu. Si ye muwala omukulu as in first born but yali mukulu kw'oli omulala. Ne bagendako mu basawo awo ne bataayiza bye bataayiza. Omuzimu ndooza gwapuluka sinzira ku mboozi ne guddamu ne guwaganya ne gufuluma gye baagusibira. Omwana omuwala n'atabuka n'agwira ddala eddalo eryaddala. So maama ne bamulagirira ku musawo ng'omu n'agenda. Ono omwana anyumya emboozi mwana wa musajja yawasa ono, okitegedde. Baamusanga mu makono gye yafumbirwa mama w'abaana abaana. Kati munnange ng'agenda ku musawo baatambula eddagala ne libula. Ne batuuka ne bagamba bagende ku mwalalo gw'omukyalo we bafumbireyo ekijjulo. Ne bakikola ekijjulo. Baalina okukola ekijjulo ekyo like without omuntu omulala okuinterveninga. Bangambye batwaleyo mu kyalo kubijja because nze nali mwana nga gye banziza gye nzira. Ne bagenda kubijja ne bafumba emmere, nalira endagala embisi, matooke nga mulimu obutula nga temulimu nnyo. Mbu ne bayiwa ku ndagala embisi nga kwe balina okuliira kubijja wali we baali. Agambye muneefifi oba omutamiivu yafubutukawa tetumanyi. Najja atweyungako n'asaba emmere ate nga babagamba tewaba omuntu mulala agetinga involved. Angambye buli kintu kyakomawo. Omwana yatabukira kubijja gye twali ne bamusiba emiguwa ne bamuzza ne bagenda ku musawo gye bagenda nze bandeke waka. Mbu omusawo n'alimu okuwonya. Ne wabaawo omupangisa w'omukyalo ono yamugamba nze nina gye nsobola okugambayo okwo ogezaako olabe. Bamutwala mbuwa omusajja ali eyo mukulu n'abagamba ye kyayagala kumuwa muwala ono kumuwasa bw'amuwonya. Maama n'akkiriza. Omusawo n'abamulekera omwana n'akola eddagala lye. Agambye ndowooza twamala omwezi mulamba nga sisita waffe tetumulaba naye nga maama agendanga ng'agamba omwana ali mu ddwaliro. Maama ng'agendanga n'amulaba nadda, agendanga n'amulaba nadda. Twaddamu mulaba nga bamukomeza ewaka ng'ali ng'ateredde
awo omuzimu gwalwawo okuddamu mubeerako ne tubeera mu bulamu n'afuna n'omusajja nga alina ssente obulamu ne bukyukira ddala naye mbu omusajja oli yajjanga ku kikomere ewaabwe nga bagamba maama gyali nga maama bagamba mugambe tali siriiyo ekyavaamu n'agamba ono omwana n'amugamba maama wamwe mugambe emirundi gye mmaze nga ntambula bwe nti okujja omunoonya ajja kuginnoonya n'egisingawo kati ye mukazi otte yamanyanga nti ono musawo ng'agenda agamba maama omusajja agambye bw'ati ne bw'ati maama ndoza agamba asinikire muli ebyabafu kasita omwana wange yawona ng'omuwala lwaki talimu obufumbo bwa musajja gye yali ngadda bwe yadda maama n'atonyayo omusawo omulala ngo ekizimu kizzeemu omuzimu gw'oli sisita we nga bajjanjaba ng'omwana atereera kale I think mu process omusajja ono omusawo ate naye yamuteekako olumba olulala omwana kati before olumba luno okusafeesinga ng'afuna mbu omusajja nga muzungu ng'amuwasa nga bagenda ebweru era yazaala abaana aba babiri eyo gye yagenda bannange eddogo baamuzanga yagwa eddalu aŋŋambye omuwala waali wano baamukomyawo yagwa eddalu maama we kwe kwogera ekyatuukawo ne babagamba bannayo ekibanga kyekitaasa omuwala omutwalo w'omusawo baamuwasa amuwase ddana okufiira omwana musawo taliiwo baanoonya omusawo bagendeyo ku kyalo gye baagenda mugaba bagamba yaliwawo naye yagenda dda yagenda yava ne ku kyalo yasenguka no one knows where the guy went mother committed n'agamba omusajja nja kuwa omwana wange omuwase aŋŋambye sisita waffe waali yagwa eddalu kukuba atambula bwe bamubaka ne bamusiba emiguwa bw'atoloka n'agenda ku kkubo n'ayogera bino n'ayitwanga oyo omusajja n'ekira amanyi okugwa eddalu n'ayogera ebintu agambye ffenne waka twafuna emirembe netugenda netufumbirwa naye bambi ye yasigalawo omusajja yabula maama n'agamba ono mukazi yamutwala bambi buuzaako omukazi n'agamba munnange nze simanyi gye yadda nange nali namumanyiraawo ate maama n'akyusiza empalana n'agiteekako ono eyamutwala n'amuwala na bubi nnyo mubuuzizza taata wammwe yali abimanyiiko nti ebyogenda mubasawo taata okusinza ku byayogera alaga yali tabimanyi era yagamba singa yategeera nti maama we yali asuubiza kuwaayo omwana we gye yamutwala ng'omuwonya teyaalikkiriza waali omusajja omuzungu yasigaza abaana taddanga kuddamu kutunula mabega baayawukana oba eddagala eryabaawula abeera awo mbu n'abagamba nze nina omusajja wange sawa yonna ajja kujja naye ayogera musajja mannya ga musawo gye baamutwala so si omuzungu kati omwana waali mulalu bamusiba emiguwa talina ayamba kisuubizo kya maama ne mubuuza maama wammwe gyali oyo n'agamba waali ne mugamba ekirungi maama we gyali attunke kuba ate taba kubaawo kyali badde kirala naye aŋŋambye bwe nawuliriza eyo ebbaluwa yoli omuwala oba mbi taata we oba yaleka akoze mupango oba kiki n'afumbirwa zolo n'agamba kati naffe ono singa omusawo alabika bagenda muwayo omusawo muganda naye omusawo talabika tebalina wamujja ekyo kyalo maama agendangayo yasuula enkesi tewali aŋŋambye sisita waffe yakoga olumbe lumulumye abeera ku miguwa aŋamanya okusiba omuntu ku miguwa negimaakinga ne ku mikono kubanga bamutwalako ebutabika nimugamba ono talina ddalu gwe mutuleetedde mulamu ne bamuzza ewaka ne banoonyako home gye bamuteeka ne babulwa kati bamuyinaawe waka era tugendayo ne tumulabako abaana bo letudda nga mubbalabako aŋŋambye fifi abazadde bwe tubeera mu desperate times tumanyi okwetema ebintu kati ono yasuubiza musawo omuwa mwana yennyini yabyenyumiza nti omusawo oyo gwe yasuubiza omuwa omwana yaloga omwana ali awo tamanyi kiddako tamanyi kyakkola omwana waawe waggwawo obulwadde bulumya omwana buli kintu kirumya omwana naye nga talina buyambi wadde alina sikini n'abantu be bansanze ku kivulu kyayitwa jjo ne bankuba amanya yenze kingifa my brother musobola okuba nga ku mutima nkaaba musobola okuba nga munkubye munsanze ndi bwomo nekyali wange jjapa mumukubye bubi nnyo babuyo omukuba mukubye bro kulinnya lya mmange zaituni n'amatovu mpozi nga munzise alya ne sikini mpozi ng'ogenda kunzita mpozi ng'ogenda kunzita
Ebyadala mwana alien. Bawangu kwogerako ntoli musajja mubi kyekinkubya ogenda kunzita bro. Mbadde ntuuka naye okundaba mu ogenda kunzita munkubye ne munjasa eardrum sina kyembakoze musebo nakwogerako gwani atayogerwako n'ensi yiyo. Kati problem gye tuyina nti tudiringa n'abantu abakajja mu Kampala, okay? Tudiringa n'abantu abakajja ku social media ng'ebiseera ebyo tewaliwo Infinix, Tekino, simanya Popu, simanya Docomo, ezo simu zaali tezinnajja. Oba okitegeera kati information yabayitangako naye esobola okuba nga emyaka sigijjukira bulungi. Twalina omusajja baali bamuyita Abdallah Kitatta was the guy. Kitatta obuyinza bwe yayina n'amaanyi ge yayina yakwatako olunaku olumu nga bali erubagaawo n'akwata akazindaalo n'akajja ku IGP ow'ekiseera ekyo. Kitatta amaanyi ge yayina n'obuganzi bwe yayina mu gavumenti eno yayimirizaako ne bbaasi ey'abaana abagenda okulambula abaana abato ba myaka 6 myaka 5 olw'ensonga baali beesibye obuwero oba obutambaala obwa red ku mutwe ng'agamba abo ba people power abo bakyagulanyi n'abajjamu abasomesa n'abakuba kibooko n'abaana n'abatimpuliramu. That was the guy called Kitatta Abdallah. Enkomerero ya Kitatta amaziga gaali mangi nnyo emakindi awo nga bamusaba emundu yaabwe oba oli awo gye bataamuwa bati yali alina okukola ki okugibawa. So kati mwembeera nga mukyali bapya mwakajja mwali eyo kalinsizo mwali kasensero ku myalo nga musika obutimba bino muyinza oba temwabiraba. We had the guy called badde njagala kwogera linnya lye, is not a Muganda, yagenda kaawo yawo ekamwocha n'akuba amasasi n'akyankalanya n'akoona ababodaboda n'akoona geeti za NUP. Yali w'amaanyi nnyo muganda wange, ontegedde naye wenjogerera tosobola kukikkiriza nti n'essaawa zino ali luzira. Ompulira bulungi? Oyo omwami yatambulanga n'emmotoka ezitalina nnamba nga bwe bakoona abantu bwe bavumaavuma abantu nga tolina gy'osobola mukola ki kumuloopa. Ontegedde? Kati bwe tulaba ebintu nga bino tukiwa buwi budde. Ompulira? Tubadde n'abasajja nga baali b'amaanyi nga baboggola ng'omusajja agenda n'ayogera n'eggulu ne lijjamu olwatika ne lyasama bwe liti ne liddamu ne lyewumbako. So bwe tulaba ebintu nga bino ebikolwa eby'okukubakuba abantu okukwata ababoda n'obakoona nga tebalina gye basobola kuloopa, to some of us si bipya. It is matter of time. Omusajja omu omugezi yagenda n'aŋŋamba nti buli kintu ekitandika kibeera n'enkomerero. It is either you like it or not. Gogenda kubeera eyo nga tonjagala nga byenjogera toyagala nabbiwulira naye kanokokka kw'obojjamu nti bw'oba obadde wa tabbu ng'oli mubbi kkungwe oli mutemu oyina enkola eyamusibira mu bbwa toyagala kuva ku ki gwegamba gwe kagujje muganda wange olunaku lugenda kukyuka ebintu bitaaninge the other way round. It is either you like it or not. N'abakwagala kati gwe alien skin ne bonaagenda ng'okubakuba abantu ne bonaagenda ng'obatomera poliisi n'ebeera ku saidi yo nkaddamu kano buli muntu akategeere na buli musajja yenna ali ewaka ng'olina omukazi. Ompulira? Omukazi talina kukutya okulaga nti akuwa ekitiibwa. Ako kaabwongo muganda wange. Bw'obeeranga ne mukazi wo ng'akutya buti nga takuwa kitiibwa ebyo byanjawulo. Omanyi bibiri byanjawulo. Okutya omuntu n'omuwa ekitiibwa byanjawulo. Osobola okuwa omuntu ekitiibwa nga tomutya ng'oli free naye. Kati gwe kiba nti gwe toyogerwako buli akwogerako gw'okuba ne mubajjamu amannyo mubakubye muba eardrum muzaasizza pikipiki muzisudde muzimenyeemenye abantu bonna kwegamba mwe temugambwako simply because oyagala respect. Muganda wange respect bagi aninga tebagidimandinga tebagisaba. Oba nkwogedde bulungi nti bw'oba oyagala abantu okuwa ekitiibwa olina akulaba neyeewumba nako with respect. Talina kubanga akutya ate tolina gimusaba yayina ogikuwa wiringire.
ompulidde so gwe bw'obeera eyo ng'olowooza bw'onaakolaakola lino effujjo ery'ekivubuka ery'ekisiru ery'okusanga abantu ku bivulu n'obakuba ery'okuvuma ba radio presenter gwe wali ogamba tosobola linnya ku stage y'emu n'abaana basanyuka TV at the same time be bakuggyako interview muganda wange buli kintu kyonna ekitandika kiba n'enkomerero kati oli waddemu okukola effujjo lyo oli waddemu okukubakuba abantu olowooze nti no they are going to respect you boss bagenda kutya buti naye no one is going to respect you kyakubiri kano kengenda okuwogera kagenda bakalumamukko naye nga ke katuufu alien ne bw'olita omuntu gw'osinga okwagala ku nsi simumanyi tosobola kuddamu kubeera n'amasannyalaze na ttutumu bye wayina emyaka 2 oba omwaka gumu emabega. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.